Okusookera ddala kirina okutegereka nti emisolo egisinga obungi bwe giba giyise mu palamenti ez'enjawulo nga zijja ziteekawo emisolo era bw'oba obadde weegendereza ng'ogoberera obadde olaba nti wabaddengayo emisolo egy'enjawulo egijja introducingibwa ng'abantu bagezaako okugiresisitinga. Uganda Revenue Authority ekyekwaso kyayo kyeyina mu basuubuzi egamba nti omusolo nti yo obuvunaanyizibwa bwayo okuŋŋaanya misolo era emisolo palamenti yagiyisa yo terina kyakkola naye palamenti ya Uganda y'emu erina obuvunaanyizibwa okuwuliriza amaloboozi g'abantu ku misolo egyayisibwa nga gibanyigiriza egyo egyayisibwa bannakigwanyizi nga bamaze kweteesa nti guno gulina okuyita yadde bashame mu Malende bagugaanye egyo emisolo ne gibeera nga gitunuulirwa okuba nga gikyusibwa. So palamenti ekyalina obuvunaanyizibwa okuddayo kubanga yeyina obuvunaanyizibwa obukola amateeka ate yeyina obuvunaanyizibwa era okukyusaamu okukola amendimenti so ffe tulaba nga palamenti ekyalina gaapu nnene okusobola okulaba nga etunuulira ensonga zino ne revisinga amateeka era yemu ku nsonga lwaki abasuubuzi petition eno bagirabe nga nsonga nkulu kubanga petition eno bw'obanga ogitaddemu bw'oditeiringamu ensonga zonna n'engeri emisolo gino egireeteddwa gye bibanyigirizaamu nemwandyagadde mubeere nga muyambibwa ekyo kikoleddwa era tugenda kukiteeka mu nkola. Ekyokubiri, Revenue Authority tetwagala yeekweke mabega wa kateni kubanga erina obuvunaanyizibwa bungi nnyo yo bw'ebanga emaze okufuna emisolo kugiteekesa mu nkola erina experience gyefuna ng'ekuŋŋaanya emisolo ku basuubuzi bano eyo experience yayo gyefuna erina okugikolera ripooti n'egissaayo mu Ministry of Finance negaba bannange yadde nga mwabinika emisolo fe abagikuŋŋaanya naye abantu bakaaba emisolo gitufuukidde ekizibu abantu tumala bakwata kabadiyo okugisasula tubagobye mu bizinesi abamu tebakyakola enenkuŋŋaanya emisolo yaffe ekendedde kubanga abantu bagaddewo amaduuka. URA Revenue Authority erina obuvunaanyizibwa okukola ripooti eyo kubanga interfacinga n'abantu bulijjo nemanya challenges abantu ze bayitamu mu kusasula emisolo so etuyambe etwegatteko ekole ripooti through Ministry of Finance ejje presentingwe ku palamenti kijja kutuyambako URA ebweneraga obuzibu bwefunye mu kukuŋŋaanya emisolo naddala nga gisukkiridde era abasuubuzi babadde ne interactions nyingi ezibaddewo nga business community esinkana URA engejibulira ensonga zino so twagala Uganda Revenue Authority ereme kwekweka mabega wa kateni kugamba nze bannange nze byange byakuteekesa mu nkola erina obuvunaanyizibwa obulipootinga jjukira nti revenue ennaku ezo nalaba etaddewo ebirabo nti egabira asinze okusasula omusolo mu mwaka egabira kitegeeza yeetegereza nnyo baani abasasudde omungi ne baani abatasasudde mungi era mu kkowa lyerimu twagala etandikawo system eripootinga buli mwaka bunafu ki bwefunye mu kubeera nga ekuŋŋaanya omusolo era obunafu buno egende buripootingire palamenti osanga palamenti ya Uganda bweneeba nga ffenna tukwatidde wamu omusuubuzi ne munnauganda n'afuna obuweerero ku misolo gino emingi egiri mu kubeera nga gitoolebwa. Yes, mbadde mmaliriza ekikulu era kyekyo kyakumaliriza nga tugenda kuteeka petition mu fulo ya palamenti era essaawa eno wetwogerera tuli mu communication tusinkanyeko abantu baffe abakasiita wamu n'aba Federation of Uganda Traders Association wamu n'abasuubuzi kinnoomu kubanga tulinayo abasuubuzi nga tebali mu kasiita ate nga tebali na mufuta naye ng'ate nabo banyigirizibwa abo nabo bazze gye tuli so kye tukola tulina petition eno yakoleddwa abasuubuzi bana 50 naye ate at the same time waliwo petition gye tuteeseteese nga tulina bakasiita erimu abasuubuzi abakasiita abafuta we are yet to meet them okusobola okulaba nti nno nabo tutunda petition tusobole coming up with one document gye tunaatwala ku fulo ya palamenti ng'ejjayo ensonga z'abasuubuzi zonna comprehensively then tubeere nga tugipresentinga naye nga so far as I speak tulinawo petition ey'abasuubuzi bana 50 naye ng'ejjayo bulungi buli kimu abasuubuzi kibali mu kukola ki mu kukaabako. Nga mmaliriza ku nsonga eno njagala njogere ku abasuubuzi ebyoka si bye bibanyiga ng'ovudde ku misolo emingi omusuubuzi alina obuzibu bwa KCCA omusuubuzi asasula KCCA license naye ekibuga kikyuma omusuubuzi
asasula KCCA naye enforcement ya KCCA mu licenses ya bukambwe nnyo. Omuntu abatanaba na kuva mu Christmas break asanga bamutaddeko kano kagundi yes nga balokinze edduuka naye nga tamana fenna tumanye ebijaguzo bya Christmas bannange. Abamu bavuga emmotoka mpenko ne bagendeyo ne bamalayo n'emyezi, abalala bava Bulaya ne bakuma ne balya Christmas. Naye omusuubuzi w'omukibuga Kampala sebo ye tebamuwaamu buweerero nga lumu January abaata akyalina mu bikujjuko nga agamba celebrate nga lunaku lusooka mu mwaka kambereko n'abantu bange agenda okuddanga 2 bakasita puli kalumyedde. KCCA ey'ensonga nayo abasuubuzi balumanye bagamba bafunemu ku time lag. Tubawandikidde enfunda eziwera KCCA nga twagala okukozinga meeting ku engagement ku nsonga license zibeera enforced kubanga ziri mu mateeka era abasuubuzi bagala okusasula license tebalina buzibu eza KCCA naye baagala baweebwemu ku time lag. Nti kale fenga bannamateeka bwe mba nina license yange eya law firm nzikirizibwa okupracticinga mu kooti okuva January ne February yadde sinafuna PC ya mwaka mupya olw'ensonga nti mba nina okuprocessinga empapula era naye mba sinafuna practicing certificate ya mwaka for example nga guno gwa 2024 etteeka linzikiriza nti sobola okugenda mu kooti paka nga mmeka January ne February yenna okubeera nga yadde sinabifuna. Naye omusuubuzi ye talinawo kagaapu ako nti kajja ateeketeeka empapula ze abeeko byawaayo atereezeemu. Wakiri ne baguba omwezi gumu oba emyezi ebiri oba emyezi 3 egisooka ku mwaka ekyo kibeere nga kikolebwa. Ensonga endala abasuubuzi balina kye bandyagadde URA etunuulire n'abawoza b'omusolo nga bayingiza ebyamaguzi baagala URA n'aba enforcement bakkiriza omusuubuzi waba aleese emmaali ye asasulengako for example waba alina okusasula obukadde 2 nga gwe musolo bamukkirize waba alinako milioni 15 abeere nga azisasula atwale emmaali mu dduuka emitwalo gino milioni 5 azireete kuba abatagenda kudduka aba ayise mu process yenna asasudde buli kimu ayina edduuka waakolera. Ekyo kijja kutuyambako okubeera nga tukola ki tutereeza. Ensonga endala balina amasannyalaze mu Kampala okawo osanga omuntu asasula ettaala emu emitwalo 2 tebamanyi kyekyaba kibaki ettaala emu emitwalo 3 emitwalo 5 ate nga jjukira ebizimbe byaffe KCCA tekoze kimala. Waliwo bannantagambwako nga b'ebizimbe byabwe naye tebiri bulungi ku pulaani oba nga bivaamu sewage tebagambwako. Kakati ebizimbe byateekebwa mu mbeera tebissa bulungi tebirina kitangaala kimala. Omusuubuzi alina okulaba nga emmaali y'okwaka agiteekamu amataala mangi. Njagala imagine nga omusuubuzi alina amataala mu dduuka nga buli dduuka liteekamu emitwalo buli ttaala lisasula emitwalo 2 aba akola ssente mmeka era azijja mu munnayuganda kyalina ssente ezibeera nga zimubeezaawo. So ensonga y'amasannyalaze twawandikirako umeme twagala ebeere ng'eyingira mu nsonga zino tutune bba abasuubuzi lwaki ekyabo kiri bwe kityo. Balina challenge endala eri ku kusasula rent. Omusuubuzi agenda n'asasula bulungi rent. For example bamugamba nti edduuka lya milioni 6 ne bamugamba ogenda kusasula emyezi 6 n'akwata obukadde bwa myezi 6 bonna n'abubawo ne bamuwa lisiti eriko emitwalo 3 nti gy'asasudde mu rent. Kale tetuganye ono landlord ayinza okuba nga agezaako okudojinga okusasula tax naye at the end of the day ono omusuubuzi ono gw'osasuzza ye eyo expenditure teri reflected anywhere teyina weeri naye ng'ate amaze okukola ki amaze okusasula. Naye ng'ate ekirala ekisinga okubaluma ennyo mu nsonga ya landlord ne tenant relationship etteeka lyayita eritabaganya landlord n'omupangisa. Naye ogenda okutunuulira nti landlord olw'okubanga alina ekizimbe kye ajja keera ku makya ye agambe ng'obula ennaku 3 rent wa milioni 3 akugamba ogenda kuleeta obukadde 9. Kakati omuntu omusuubira kuddukira oba toyagala fulumamu kubanga Kampala buli muntu ayagala okukoleramu. So kati abantu beesanze nga tebalina muntu ayamba weewaawo nga n'amateeka weegali era nga ne bannamateeka n'abatabagezzaako okubayamba naye amateeka okukola walina okubanga waliwo goodwill ya executive oba implementation team esobola okuyambako okussa ebintu mu mateeka oba mu nkola. Ekyo kiraakinga nnyo era abasuubuzi bafunye obuzibu era bangi tubayambyeko okutwala emisango gyabwe mu kkooti oluku excessive rent aleeteddwa nga tali mu mateeka ayongezeddwa nga notice ey'emyezi I think giri 3 nga tenaba kuyitawo naye bwe batuukayo bagamba te bw'otuuka mu kkooti ezimu
ate nawe oba tolina ssente tutowangula muki towangula musango kati ebintu byonna byetaaga okutunuulirwa bw'oba obyetegereza obulungi omusuubuzi ali mu nnaku ali mu maziga ali mu kukaba alinga eyazza omusango emabegako business community yali eyimiriza bweggwanga lyonna era abantu bali tebakaba buno obwavu buwulira naye obwavu buno bwolaba buli buli wamu kutulugunya emirimu kubanga tegiweebwa ku merit okuba nti business community enyigiriziddwa nnyo ku kisenge tekyalina kyefissa yadde ate nga yesinga creating employment ffe balooya bwe tutuula mu ofiisi zaffe bano boolaba bali mu kikubo batuleetera bizinesi ez'okukola endagaano ne tubeera nga tufuna ssente nolwekyo business community omuntu yenna agisaagirako aba tamanyi kyasaagirako kubanga buli atuula mu ofiisi emirimu gyakola bali be bagiyimirizaawo yajja n'akola ki n'agiwagira nolwekyo ffenna tuyimirire wamu nga tutunulira ensonga yaba business community okusobola okulaba nti no ekirala abasuubuzi b'emu Kampala bamu kubakyasinza okusasula emisolo emingi kubanga Kampala yange oba Kampala yaffe ekuŋŋaanya Kampala y'entabiro ya Uganda tetusosola mawanga tetusosola madiini ffenna tukoleramu tuli ba muntu omu so Kampala bw'eba eyogedde Uganda eba ekoze eki Uganda eba eyogedde naye abantu bano bwe bajja mu kitundu kino ekyekibuga Kampala ne bajja okulaba nti bakola emirimu gyabwe weesanze nga yadde basasula emisolo mingi tebafunyemu mu misolo gye basasula sente zibbibwa enguudo mbi Kampala mpompogoma otunuulira n'ogamba bannange kiki kino bw'oba ovuga mu kibuga Kampala obanga oli ku booda oba otambuza mugere oyinza okugamba eno capital city oba nedda so abasuubuzi banyiivu okuba nti yadde babanika emisolo egyo gyonna naye enguudo kwe bakolera mu kibuga Kampala enguudo mbi nnyo ekisooka gavumenti yandiswadde olw'okuba nti eno ye capital city ekyokubiri yandiswadde olw'emisolo emingi egikola ki egisololezebwa mu basuubuzi ekibuga enkuba bw'etonnya kyonna ne kijjula amazzi ne kiraga nti kiringa kitalina pulaani naye nga wali ku kesisi tulina physical planning department namba evunaanyizibwa ku ekyo era basiiba baggala abantu bano ababulijjo n'okubagobaganya ne bagoba abatembeeyi bodaboda tosimba wano kiki naye bo omulimu ogwabo omukulu nga gavumenti n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala okuterereza omusuubuzi yeyagalire mu Kampala agambe kale mumbiniko omusolo gwa miliyoni 2 miliyoni 4 naye luno oluguudo lukole flooding enkuba bw'etonnya ebintu byange tebyonoonebwa amazzi nina ne security emala nga mukuuma ebintu byange obubbi buyitirivu nnyo mu kibuga Kampala omusuubuzi agenda okula nti mobile money bagikoze eki bagimenye neyeebuuza omusolo gwensasula poliisi ya Uganda talina kunkuuma n'ebintu byange kati kugamba omusuubuzi alina kusigala nga ali awo ku mulyango gwe yeekumira ebintu bye oluvannyuma okusasula omusolo gwo gwonna n'ensonga endala ebaluma yeya UNBS omusolo nga omusuubuzi nga amaze omubinika omusolo gwo gwonna omungi amaze okugusasula ku booda bw'atuuse bataddeko bulungi ne gundi zaabwe sitampu zaabwe na buli kimu nga bamala bayita mu maduuka bamaze okusasula nti kakati bagamba bino tebyayingira mu butuufu naye ng'omuntu wedde yamala dde okubisasulira ki yabisasulira dde emisolo so bagamba nti enforcement ne kusaidi ya UNBS Uganda National Bureau of Standards ekola omulimu gwayo mu biseera ebituufu ereme okubeera nga ebafiiriza era otera okubalengera nga beetala mu maduuka g'abantu mubayingidde lino edduuka bawambye kino batutte kino batutte kino batutte kino kyokka ng'omuntu wedde yasasula omusolo gusukka mu miliyoni 1,000 2 miliyoni 5 okwo kuba kuzza abantu baffe ki mabega tugamba tutya nti buli alina obuvunaanyizibwa ku kibuga Kampala buli alina omulimu gwakola mu kibuga Kampala obanga enforcer oli wa KCCA oli wa Uganda Revenue Authority oli waki okwasisa amateeka mu ngeri yonna yoli Uganda Police Force mukuma abantu n'ebintu byabwe KCCA amaloboozi g'abantu gawulirizibwe Uganda Revenue Authority muwulirize abasuubuzi ate reports ezo musongereyo ku fulo ya parliament muyite mu Minister of Finance fe wetuli petitions tuzirina gye tuli okwongera okulwanirira abasuubuzi era njagala kukozesa mukisa guno kuba mmanyi aba parliament munda ba speaker wa parliament kwoli n'abalala ensonga z'abasuubuzi tuziwa amakulu ge zirina okukola ki okuwa tusaba zibeere nga ziweebwa omuzinzi kubanga kijja kuba kya buswavu nnyo abasuubuzi okwekyanga nga mu kibuga kyabwe Kampala mwe mutudde ne parliament yammwe council mwe zitudde za KCCA naye ng'ensonga zaabwe balaba tezikolebwako so kijja kuba kya bulyazaamaanyi okubanga tudisikasinga ebyebunaayira n'ebyebulaya baani abagenda ebweru na biki bye tugenda okuteesezaayo naye ng'omusuubuzi asookerwako tafiiriddwako so ezo z'ensonga enkulu ennyo
nze njagadde okuyisawo olunaku olwaleero olw'abasuubuzi tuyimiridde wamu nabo era tuwagira koosi yaabwe ey'okwekalakasa mu mirembe paka ng'emisolo gikendeddeko ate n'emisolo emirala gyonna gye bivayizingibwe.